ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Aya nyongere kubuzako na jese kwatengo tumude mpologoma enunje yedembe agichali mu Wolokoso amachago nakolwali na wanondoza katukwatewo nenga tewera biranti mpozi osobola kwera ngo tufuna ku mukutu gwafa gwa Half Cloud noberango tufollowinga bulunyo singa program eno boji misinze obagenda mpozi ku YouTube channel wale liteka mu kigambo nti Bokati TV oja kubera ngo tufuna bulungi nnyo obateka mu Kakalamu Times ATYM Z obera tufuna bulungi nnyo oba ku Radio Simba TV oja kuba mpozi ngate otufuna bulungi nnyo tugere maso aya Simonis basebo ne banyabo okusaba okwenjawulo okubatenga tutangira olutalo sematalo olwebigambo linzo okubatenga lubalukawa asawa yonna nga luli wakati w'omukulu omutegesi w'ebibula amanyidwanga Abitex sako n'omukulu amanyidwanga Chalisoliem abajigwa bamanyinga sipapa entabwe eva ku mukulu Abitex sono kutandika kukwata ku mukyala wa sipapa amanyidwanga Serena Bata bwatyo natandika okupepeya naye wiki eno naliko ekifyo kimuke naliko ngenda okusisikalaga Abitex omutegesi w'ebivuluno nga ino omukyala amanyidwanga Serena Bata era wenebuuliza kiki ekigata abantu babiri baneno era gamba kyakibuuzabuuzamuko bwenti kwekufuna essimu ng'etegezanga Abitex wafuuse nkusigule eri amaka g'omukulu amanyidwanga sipapa bwate nakwata omukyala amanyidwanga Serena Bata mbu Abitex agalatandika kumutegeka kale nonga kyabibazabazamu Abitex atandika atya kusigula omukyala ono Abitex kwe kuŋŋamba kino tekisoboka nina byembala birala Abitex bandi bangambye ebyuma biri kunyonye babitisse bijja okujjako nga bangambye nti bigudde mu nnyanja nene bibigwa mu nnyanja gyembigula waba wakyaliyo era nzeo nengula ebirala byo bitambula abantu bagenda kulaba bandi eri gyebalabanga edda music comedy okusinzira mpozi ku Abitex ekibagatta bonga bo abantu abo babiri ndowooza ye bandi gyakunyonyoddeko waggulu awo era kwongera okutegeeza n'agamba nti bandi eno egenda kubeera nga yemu kuzisinga mu kibuga Kampala ng'erimu abayimbi omuli Serena Bata n'abayimbi abalala bonna b'omanya ab'amannya ekya bandi essaawa zino n'obopangisa Alakeri oba n'opangisa Cousins akugamba ngenda kukuba CD oba zigene bandi kati eyo ne Uganda bw'oyogera bandi abantu baba balowooza bandi ng'eya Frigo ng'eya Eagles ng'eya Diamond eno bandi egenda kubeera mu buli muyimbi omulungi aliko nga gwamu ezimbidde si bano b'osanze n'abalala besizimbye abayimbi bennaalaba nga nsobola okutambula nabo kuba kati bandi eziriwo tezikyalina nnyo bulungi maanyi ate abayimbi bwe bali awo bali stagana oluzungu lwenjogera gye luli kati bonna ngenda kubaleeta mbakuŋŋaanye mufune bandi mugenda kufuna bufe eya buli kika abayimbi abaliko bali mumanyi nti tebakyaliwo esebo idea eyo gy'oliko Honorable Katolu Bwama yali agirina era naye naŋŋamba ebyuma saawa yena bitandise okutambula kati simanya waliwo abantu besaala kwogera okujjukizaako ko emabega katono munywanyi atumbudde empologoma enugye ey'eddembe Honorable Katolu Bwama wakati mu kafubo ke twalimu n'emboozi ey'ekika ekyagulu nnyo Katolu Bwama ono yategeeza ebigambo nga bino era n'aŋŋamba nti ssaawa yonna bonna bano betulowooza nti baavaako wakubakwatako era abalaga ensi naye oba bakira omunywanyi aluddewo kwe kusomola idea nze naawe nkomyewo tolaba nti band music kakati bandi tubale tulina bandi bbiri ez'amaanyi nga tulina Golden ne New Eagle naye tetusobola kuziyita bandi bbiri kubanga bonabona ideology y'emu ne music y'omu gwe bakuba kati weetaagawo bandi endala kati Diamonds Production twagikomezaawo eddekuba music wayo oli ojja kulabawo l'ennyimba endamu ze tugenda okuddamu okuba kati n'abantu abalala ne bazimba ennyimba za Loyi Kafale ezimu tugenda kuddamu tuzikube tumulinze okuva mu America takomawo ate music yali waffe tugenda kubeerawo tumulinde Rebecca Jimbo tugezaako naye okulaba nti tuddamu tumuwanike waggulu tugezaako okwogera naye abalala bali mu magroups amalala Kabiyo Ssembuga naye twagaladdemu afumeyo ku nnyimba era tuli mu kugula equipment tuli mu kugula ebyuma ebigenda okuba nga bikuba ebisaawe n'eseegi n'amatala na buli kimu kyonna okuzzaawo Diamond Production ekitiibwa kyayo ebeere nga y'amaanyi
okusinzira mpoza ate ku Abitex yenga ye omutegesi ajevunye omwami Honorable Katolubwama n'agamba nti Katolubwama ne bw'aba afaati atakyasobola kuzzaawo bantu bayimbi abayina amakulu abayina okugamba music ow'omulembe lwa nsonga obukodyo bwamugwako ddala takyalina skills zisobola kuhandolinga bayimbi abaliwo kati ensangi zino nga ba John Black. Ata idea ya jaliwa nayo kati go bomulabo oyo akyayina sikiro esobola okukola banda abantu bagibeeramu sikiro zamugwako bino byataganga ffe abasajja ba man of all season ebbanga lyonna tubaddewo tutuvaawo ne lwolaba tubanga abataliwera tubeerawo lwakuba tuba tulina kutegeera nti weetuli kakati oyo atasobola kumanya nti omulembe gwa music gwakyuka ba John Black be baliko ye naavaayo n'agamba obuse bayimbi ng'ate abawagizi bakugambye nti ye muyimbi waffe ajajuza fidde omusiti ng'ogamba nati si muyimbi kati gwe baba omulaba oyo akyayina sikiro esobola okukola banda abantu ne bagibeeramu. Abitex tubadde tumumanyidde nnyo mu kupromotinga ebivulusa si muyimbi kale no Abitex agamba nti bantu kukoowa wabula bangi be yazimba era wekuba nti Serena Bata kugwa mu golodi bakira agudde mu Abitex amasa bwati ngo mu bisiko kakati sirowoozayo nti omuntu osobola okubeera ng'olina omulimu ogumu osobola okubeera promota osobola okubeera nga olina kampuni etunda amataka ate tekitegeeza lwakuba nti guno omulimu nze ogwange gwendimu nti ndi mu kintu kyenjagala ndi mu mulimu gwenjagala ate okupromotinga abayimbi ndabira ddala nga kisobola nali nakiwumulamu kuba abayimbi bamanyi bangu okupromotinga abayimbi dde ebiseera bino kyatunda teepu mujjukira bayitunda teepu muleeta album n'ogigula n'ogipromotinga abantu muyimbi ne bamumanya nafulumyako ba Twins mudomo nafunye nze ekyana DJ Michael ze namufulumya nafulumyako Spare Tire nenfulumyako Mamuli Katumba ebyendola ezo ennyimba teri atazimanyi mu matu g'abantu nenkola Queen Florence omulenzi yansiima oyo nze namufuula kyali bayiwanga obamanyi bajja bagonda naye bamala okufuna entutumu ne bakola amalala. Okusinziira mpoza ate ku Abitex Promotions yakugamba nti ekya Serena Bata okubeera nga mpozi mukyala wa Sipapa Entertainment yagamba tebimulya tebimukwatako yetaaga ekintu kimu kyokka kitone kyokka talent gye ngamba ne kati ensonga enkulu ya Serena Bata abadde mu Sipapa Entertainment kati waleyo abantu egamba lwaki ye oyo abaddewo ate nga wedda aynako ne waasinzidde nogaa nti at least aynako omuntu ono amuteekamu ssente lwaki guwanonyeeyo kakati nze essaawa zino ndi promota ate ndi manyi okusipotinga talent owulira bentunuulira kakalaamu ne mulaba nti asobola okubeera obulungi ku TV era program erina kubeera bweti nyina giteekawo mu budde buti nyina gitunda bweti erina kubeera ku mulamwa guno sinonooza kakalaamu anaamuzaala sinonooza kakalaamu omufumbo ne kasita nkubuuza tolina ndagaano yonna gy'olina na kampuni endala yonna n'oŋŋamba nti sigirina ne nkubuuza oyagala ki n'oŋŋamba nti njagala talenti yange kubeera waggulu gye mbadde mbeebaza balina kye bakoze era mbawa ekitiibwa nja kusigala nga mbawa ekitiibwa era nga ntambula nabo enkolagana yaabwe enkolagana gy'alina ne Sipapa Entertainment nze saagala kugitunuulira. Abitex agamba nti Sipapa abadde n'omuyimbi ono naye ng'alina omuntu gw'atamanyi nti alina zaabu era abadde n'omuntu ow'amaanyi ennyo. Abitex agamba nti Sipapa azingamizza nnyo omwana ono ate ng'alina talenti nga ye gye yamulabyemu n'agamba nti kanneetwalire. Kasita mubuuzizza nti talina ndagaano naye mugaana kukola ndagaano walala n'agamba nti tewali ate nga zino mulabamu talenti sooka kufa ku discipline oba tolina discipline sina kyenkwetaaza ebyo byonna bimulabamu mulabamu talenti ate bambi Sipapa ayagala nnyo music naye omuwala ayina we yawagamira ate nga ndaba nyina obusobozi bumugjamu ne muteeka waggulu n'abanga abayimbi ab'amannya abaliwo. Lwaki abantu bakifuna muli mu relationship endala mulina obumodimbodi mwekozeeko mulina enkolagana enjawulo gye mwatandiseewo kakati no kakikugamba okitegeere Abitex benkuwanga ekitiibwa nenkuyita mwannyinaze oba maama bankuwadde ekitiibwa ekisingirayo ddala okubeera ekyaki kakati gwe bwoba olaba ddala sobola okutunula mu maaso ga gwentolanga muwala wange ne mbaako ebigambo by'ekigwago okutuuka bugwago okusinziira mbazi ku Bajo okusinziira ku Bajo event
nga mpozi ono ate munywanyi nnyo wa Abitex agamba okusinziira ku ye tasobola kumanaginga bayimbi lwa nsonga ye tayagala kubonaabona n'abayimbi. Abayimbi bano babonyaabonya nnyo ng'omutandika najja n'afuna erinnya n'atandika okukumanyiiramanyiira n'akola ebintu ebyekisiru naye nga yajja ali bubi nga yajja talumibwako. Kale bw'atyo yewadde omunywanyi Abitex amagezi n'amugamba nno munnange oba wakola ekyo funa balooya abategeera amateeka mukole endagaano otherwise oyinza obutakwasaamu. ebiyimbi birina amaalo bijja byeko bwebikola ebya nemala ebisinika amanyi nadamu kutusambalaza abantu bijja biwoloma nebisinika bwomala okifuula sita mu mbeera embi kijja kyegonda kasa kimala okukola erinnya buli oyingizanga kati agamba hazi zona zandibatezanga natamanya tubamutekamu promotion omukozesa vidiyo gaba abayimbi balimu omuzimu gumu gwakwefuula bonna naye ze manye ekintu kimu ogenda okutuuka bafunamu miliyoni oba omutaddemu sente nyingi kozaki wajjeefuwetaku kwekitiibwa omuyimbi abonyaabonasula mu kirabo ng'otambuza music kubira kale simanyi kuliza kalamu ku by'oluyimba lw'omwana kale bisibisobola abitegesi namuleereresa okuba ku biro obusibu kale bitenya asula ku masimu kuba oluyimba bisumbuwa kale kinze tebanona waba kati olaba bisumbuwa kubira kale omala okupromotinga omuyimbi n'amaana akumanyiira era ate lero namugamba tabayingira mu bintu byabwe ne balooya nga bali professional omuyimbi era asineka erinnya kubanga abayimbi basumbuwa nawe obimanyi. Aya okusinziira ku Abitex agamba nti Serena Bata yechi yamulabyeko n'ebigambo yamutegezezaako yadde tasobola kuyitawo kubanga n'abadde manager we Sipapa tayagadde mawulire wewe. Papa mukwano gwange oyo Sipapa ayagala nnyo amawulire ayagala nnyo ebintu ebyononesa ate nze sirinaini twagala muziki gwe guba gwogera tuli ku muziki usigadde titubinaako mutawaana ku contract zempola n'omuyimbi ebiseera ebisinga biba byakyama biba tebyetaaga kwogera ku public naye wakyomanyi nti contract weeri era siba tutandise okumuwandikira ennyimba tutandika olunaku olw'enkya era bayo olwokubiri oluyimba olusooka lujja kuba out ne video wiiki ejja lujja kubiri out tugenda kukola ennyimba 10 songs okutuukira 31st alina okuba ng'awambye amayengo ga TV ne Terefayina. Ono ye Wolokoso mu Weekend Taxi.